bamubuuza ekibuuzo nti Parliament ddi lweyingira mu nkulambera y'ebibiina nenzijjukira nti no Ssemujju kyalimu kakati Kadaga gwe bakuba Parliament yekugoba NRM yekugoba Kadaga n'akuwa entebe nenga Nsibambi agambye nti Parliament erina weyingiriramu nyabwe endabye gwe nenzijjukira nti NRM yekugoba olw'empisa zembi ne Kadaga nanga ntuula wano otandikirawo na message ko omulamu ogwo munene era bwenzize mulowoozaako nentunuulira neŋŋamba kiki ekibeerawo mu byobufuzi bwaffe abatuwuliriza zino ensonga zikwata zibadde okusinga zeetulira ku kibiina ekya FDC mwe siri memba naye ate nga memba wa Parliament nzikirizibwa okwogera ku nsonga zonna zikwata ku ggwanga lino. Lwaki? Kubanga ffenna mu bibiina bino tebyatondebwa Katonda nti nno abitonze mwolina okubeera bibiina ebikoleddwa NRM yajjira naye yali ewakanya enkola eyaliwo bwetambula bwetuuka mu makati FDC nayo newakanya ebyali bigenda maaso mu NRM ne mu ggwanga kati ne baleeta ekibiina. N'olwekyo ffe nga abatunuulidde ebibiina by'obufuzi twenyamira nnyo bwe tulaba ebyo bigenda mu maaso. Edi okijjukira nti nno ekibiina kimanyi okuvaayo ne kigamba nti gwe tokoze bwoti ne bwoti era tukugobye. Nga bw'okyogedde nze ne bannange abasatu Honorable Barnabas Tigasimire, Honorable Wilfred Magaba ne Honorable Muhammad Nsereko twagobwako ekibiina nti naye ate olwamala nti ate ne mu Parliament muveemu seeke negenda netuula nti twasizeyo abo tebakyali baffe nga tebamanyi bulungi ssemateeka w'eggwanga. Kituufu ebibiina byonna bya ddembe okubeera ne internal democracy kubanga ssemateeka bwati bwabiwabula. Naye ate bwe bivaayo tebikoma mu kibiina mwokka, birina okujja ne bikolera ne mu kibangirizi eky'ebibiina ebirala. Kati eyo gibisanga ssemateeka. Kati gwe bw'oba okikola ng'okikoledde mu kibiina kyo kyova twabagamba nti tetujja kuva mu kibiina. Kale nno waakiri ekibiina muno mukiveemu tera tetujja kukivaamu. Mufulume muve mu Parliament tetujja kukivaamu. Aho twalondebwa bantu tetujja kukivaamu. Kakati bintu byolaba bigenda mu FDC bitunakuwaza lwa nsonga nti singa mu NRM oba onyigiddwa, singa munnayuganda omulala akula n'aweza emyaka egironda abeewa ddembe ku bibiina bino, singa obolanga kino kikunyiga ogenda obeere mu kiri. Oba gwayagala okutandikawo ekibiina osaana obeere ng'olina aspirations ezo. Kati mu busungu bwabwe nti ne gundi tumugobyeko, ti ne gundi tumugobyeko, ne gundi tumugobyeko. Ekyatwalira muganda wange Ssemujju nabadde nkitunuulira tunaatuusaawo ebyaliwo mu NRM kirabika FDC teyabiriwo. Ate bwe byali biri mu NRM FDC ne Dr. KIZZA BESIGYE ne Honorable Ssemujju bayogeranga tebeekweka ku ngeri NRM gyali ekuttemu obubi ensonga zaayo, baavaayo ne boogera. Kati bwe badde mpulira nti no mugende mu kooti yakuzanyiramu, omala okulemererwa ekikyomunda n'ogamba ogende mu kooti babuuze NRM yagezaako. Leka kugamba Ssemujju nti agende mu kooti, wabula kati gwe bw'aba alemeddemu genda omuwaabire wabire ne sipiika nti baaba no twabajjamu obwesige tusaba kooti eragire baveeko bakigezeeko nabo kubanga kiri either way. Kugamba nti Ssemujju awaabire nneke kati naawe kale oba agaaniddewo oba ne sipiika abadde mu kyama kati naawe bawaabire bajja kiraba. Twaweera ennemba nabo mu kooti ya ssemateeka eyo ekitiibwa omulamuzi ennyo ekitiibwa Stephen Kavuma gye yatuula n'asalawo ne tugamba nedda tekisoboka. Era Supreme Court eragira nti baddembe okusigala mu kibiina kyabwe, baddembe okusigala mu Parliament. Kakati awo twatuuka awo n'abakulu obusungu ne bwanga bubawedde ne bagati kale mujje mukomewo eno munda kati mujje kukyovudde olaba eddoboozi ndiwulidde eddungi
erya mwami Nsibambi wadde abadde akitutenye waggulu kyakale tuzimbe ekibiina tuleme kukiyuzayuzaamu kati ekyo kyekyandibadde kitandika olaba bw'atandika bw'atyo era mbadde nsaba ono Ssemujju aleme kumuteerako emiziziko bw'aba nga ku ddakiika esemba bakirabye ti ekibiina kyetaaga bumu, ekibiina kyetaaga bwerufu, ekibiina kyetaaga okuba nga kigatta bammemba baakyo. Tomuziyiza bw'abanga gwe mubala gw'atandise okukuba ogwo mubala guba mulungi era batambule basenvuze ekibiina basenvuze opposition naye nga internal democracy democracy y'ow'omunda kijagala okukaatiriza tuleme kukiteekamu ffe endowooza yaffe n'okwagala kwaffe n'okuluyirira ennyo opposition platform ngazi ate bamembers mmwe abaliwo mwetaagibwa nnyo mu kiseera kino than ever before oba biri ebweru mumuganyo bitunuulira nga mufuuse banaasi wa mukange kemukkiriza okugendera awo okugendera ku pavement yo gye mutambuliddeko mulinde munaalaba kyekiseera eggwanga we lyetaaga okwegattira si lwa nsonga oli awo wa kibiina ki obono wa kibiina ki tusooke tutunuulire eggwanga lwaki kyekiseera kubanga mmwe mulya munywa katonga ajjula mulemeddwa n'okucekinga n'okumanya nti mmwe mukyali eno eriyo okumenya amateeka n'okumenya ssemateeka okugenda mu maaso mu political parties zemuvuganya mulemeddwa okumanya nti mmwe mulya munywa bannamagye bambadde uniform bagenze mu maaso bakampeyininga muli kusika mugwawa mulemeddwa okumanya nti palamenti enamba yayanirizibwa ate nga palamenti ye stop gap yandibadde esembayo okuwanirira n'okunyweza n'okukuuma ssemateeka kubanga abaka ba palamenti balayira okukuuma n'okunyweza ssemateeka w'eggwanga ye palamenti bw'oba olayira bwoti bw'olayira naye ate bw'obanga ate gwe palamenti ate yemwe bammemba ate mwe muvuddeyo okumenya ssemateeka w'eggwanga nga mukikola mu ngeri etunula kubanga amaaso g'eggwanga kati gatunudde eri mu kusikagana kwa FDC ne mutwala advantage eyo mulabe nga omusirikale owa uniform agenda mu maaso n'akampeininga ne mumwaniriza ne musimba layini mumuyozeeyoze mwe abasaanye okuba nga mwe mudifendinga kakyova olaba muzze mu byammwe n'amaaso ku ggwanga mugaggyeko abandi badde bayimirira n'eddoboozi erimu ne mugamba nti nedda kino ate nga kimenye ssemateeka era mumanye nti no ababavuganya ekyo kye baagala era munaaba mugenda okuteera era mujja kukologebwa era muddemu mwetembera mu ngeri esingayo obubi ani akologa akologa yo yayagala basigale mu ebyo bwe mba nga nvuganya nawe nkwagala osigale mubali ebwewa gavumenti balwana bajje mu gavumenti kati gavumenti ekuba kalati gavumenti n'obukulembeze bwayo bukuba kalati era batudde mu kati babalaba kakati ajja kuvayo nga bekubye embale oli ayasizza omutwe oli eriiso asigaziza limu bwe batyo kakati bwe mutakimanye nti nno mulya katonga ajjula kijja kuba kyamukisa mu bimedi nsembayo nga ntegeeza abatuwuliriza ne bannaffe abadde bakola masimu nti enkola eno ey'ebibiina tugitambulize ku mateeka gaayo lwotogamba nti gwe bwobeera ssenkaggale mu kibiina omaze abalala tebeetaagisa nedda kubanga jjukira gwe wafuuka ssenkaggale waliwo ssenkaggale bwasalawo nedda tebeera njuuyo leka kutwala kibiina nga njuuyo tuzanye demokrasiya gw'oyagala eggwanga lituzanyire mutandikire mu kibiina kyo naye bwe munaatandika nga tuli intolerant nga tukkiriziganya nagundi kubanga ayogedde ku kigambo bwe kiti manya nti no kino kivaayo nekisanyikira n'eggwanga lyonna eddakiika zino zirikona mukaga zokka eziwulira naye ng'obutakanya bali ku party president ne ababaka aba DP abaaliwo abaali basobasula ogenda muno ebiseera ebyo yali people power mawu abategeera omwali ne gonzaga ga sewungu
awandikira ewandiisizo lya DP niliwandikira speaker wa parliament alitwala Kadaga ebiseera limugamba ki nga limugamba nti obuyinza bwa whip obwa DP babumugyeko bwaddedewo kinjo obukoma nsimbi era ebbaluwa neetuuka bungi bwa Kadaga naye right honorable Kadaga yali speaker ebiseera ebyo n'agamba nti tekisoboka era nga n'akotinga amateeka ag'enjawulo agafuga parliament ebibiina bye tuvaamu birina obuyinza Kadaga yagadde kisoboka era Sewungu yasigala nga whip wa DP paka we yalayira n'alondebwa ku kadi ya NUP ng'omubaka wa parliament 2021 n'asigala nga whip wa DP paka we baamala bwe yalayira mu parliament n'ajja Mungu kye yakoze ekya Kadaga beesigama ku mateeka agafuga parliament kino kye yakozera oli kye yakola Rebecca alitwala Kadaga naye Anita Mungu kye yakoze nga yeesigama ku mateeka nti Ssemujju kubanga singa oba olina obuyinza nga political party towandiikira ate oli kumutegeezaako bw'olonda otula ku kitebe ekyo ku secretariat oba ku edikola z'ekibiina n'osalawo kyogeza kugamba nti parliament eyina obuyinza okutunula ebibiina exactly nali bose mukyakunyonyola nti ne ssente eziyisibwa ziweebwa political parties ziyita mu parliament naye media ebyo nanga parties actually public institutions si bibiina naffe banyini basaazi bananyini baabyo si byaffe bya Uganda kyeva ebiwa ssente founder member wasalawo abasazeewo kati mu nsiko niwabanga ekibiina nga fonemba muyingira ensiko ng'obeera eyo founder member naye Medi Mwami Museveni atukoze bubi saawa zino Uganda erina ebizibu bingi kati yasetinga agenda ne talk show zetujjako ng'eno ekibe tugenda okwogera anti ne bagita current affairs badde batugere ku ki ku mugga gw'emasuuliita ndi mu kujja Medi nti Mwami Museveni lwaki atukoze bubi nti promise ye n'ebigendererwa bye ebyokutta democratic institutions omuli n'ebibiina omuli n'ebibiina ekigendererwa kyakituukiriza abavuganya Museveni bwe baba nga tebamuwuliza nga tebamusomaako nze ndi student wa Museveni political science wendi mu kumaliriza Makerere ekyanzaayo okumusoma bali nga n'ensoma amateeka era abalikyala bange bambuuza ati waki bantu bakumawana kusoma amateeka nimbagamba nti abantu ba Bukolositi bannesiga emyaka 5 njagala ate bannondera ku kadi y'opposition eya NUP njagala omusajja gwenvuganyanga mumanyi obuvo n'obuddo kyovola ebitabo bya Mwami Museveni byawandise byonna ebisinga mbisomye ne bamuwandiiseeko mbisomye ate nkyamuse nga bali mu nsiko 1986 baali balina secretive agenda endagaano ey'okasaka nadduli gyayogerako buli kiseera adi nadduli ebyalimu kwekutta ebibiina by'obufuzi Uganda bagifuule one party state Museveni yali akoppa ba communist nga ba Nyerere nga ba Mao Zedong wa China n'abalala ba Russia ngera atambulya mu bigere ebyo ekyokubiri kwali kukomyawo bwakabaka obukulembeze obwensikirano naye nga tebuyina buyinza bene kyeyogerako nti batuddiza byoya byanswa ekyokusatu ebyalimu kwekweddiza ebyenfuna byonna ebyeggwanga abantu babeefuuke bawejjere nga bwe tuleeta PDM bonna baanika engalo kubanga bamaze okwavuwaza bafuuse emponga byoya sente zaatuwa Mwami Museveni mu PDM kyokulabirako ye zaakozesa omwaka mulamba kosa 1 billion ate 1 billion jawe miliyoni z'Abannayuganda eziri 1 trillion akatabalika kalamba kakozesa mu maka g'obwa president n'abantu be ate kaawa abantu baffe okwejja mu bwava bali mu miliyoni 40 neyeddiza ebyobugagga byonna n'abyeddiza kakati ebyo byonna nga tubiwuliriza Medi Mwami Museveni ajja akyogera lunye nti ebibiina by'obufuzi era bali bakomyawo multi-party system mu 2005 yabagamba waliwo abagala ebyobufuzi abo mubaleke abagala ebibiina mubaleke naye tumanyi tebijja kukola ki kukola kakati ali mu kunafuya ebibiina bino mwetegese mutya okwetegekwa kwaffe ng'ebibiina tuyina ekisobola olina okumanya nti
political parties oba ebibiina by'ebyobufuzi si ddiini nze musajja mukatuliki era neddiramu abanesajja muganda si ggwanga lyange ebibiina by'obufuzi ekibitandisaawo eringa mmotoka bw'oba ova Masaka bwefiira Katonga ofuna baasi ndala n'ekutuusa e Kampala bw'ogamba nti ojja kiremerako ojja kusiibaawo bannaffe abaali mu Democratic Party twabagamba nti DP gye mulimu zina ali mu DP okujja mu NUP nakiyingira ekibiina nga ni mu vacation yange yasinye ey'omukaaga era nze nakuma akalu ka Ssebaana ewaffe tuzaalibwa ekitoba mu 26 nze nakuma akalu ka Ssebaana Kizito nga ni mu vacation yange yasinye ya 6 nga ni wa DP bannaffe abasigala mu DP twabagamba nga n'emirimu ze batulanga mu nti mawe ekibiina yakitunda era abasinga abasigalirayo ekibi bakola ki basigalirayo era ni batasobola kuwangula kati kyenjagala bannayuganda bamanye balole bo Ssemujju kye bali mu kulwanirira bw'olaba ng'ennyumba emaze okukwata omuliro obulomulombo bwo tebukyakola ennyumba bw'ekwata omuliro toyinza kugamba nti ate akati ate Kurani yange ate Bayibuli yange mudduka kutaasa bulamu bano bali mu kudduka kutaasa bulamu bwo ekifaananyi ekigazi naye bannandala ekibali mu kukola n'abalala abakulembeze abali mu FDC be bagamba nti baafuna ssente ekifaananyi kye bali mu kusiiga bano tebasobola kusigalayo kakati kyeki kyenandikiddeko nti bali Museveni ye yaseetinza agenda twali tuleesa ku bintu ebitwala eggwanga mu maaso naye yaseetinga agenda y'ebyobufuzi ebiina yamala obbinafuya naye ng'eyo missoni ye etandikira mu nsiko eddakiika zirabiri mu myezi akayita ku ssaawa 2 ebanga etumwa butumwa era bagita working committee era nze bwe nali nnondebwa si yannonda era si yeronda National Executive Committee nayo komiti yayo gikolera emirimu n'egireeta n'eyambiranga komiti za Parliament era ndaba n'abamu nga bakola ensobi komiti ya Parliament tesalawo komiti ya Parliament mulimu gwayo kwe kusunsula ebintu n'ebikomezawo mu Parliament eyawamu n'esalawo era ndowooza kati bamuwanga balina kusanga obuzibu komiti ya Parliament ntula ku komiti eyaligo netula ne ku ya budget ndaza mwango jja musomesa tezisalawo kati bw'aba awulira njagala ayige komiti za Parliament bazituma ne bagiga agenda okole kino bw'ekimaliriza n'ekoma mu Parliament n'ereeta alipooti n'egamba nti ensonga gye mwantuma okunoonyerezaako bino byendeese kati Parliament n'esalawo kati egyogambye working committee tena nyingi wona komiti za Parliament ono nandala yawandiisa mbaluwa nandala agambye ekizibu kye nsonyiwa nja kulikika ng'ayomba n'abaana nandala ategeera ne mulimu ekiseera ky'omusanga nga takyalinganga ku makya nga ayadde alowooza bulala abantu mengi nkugambye nti Katonda yatukola nga tuli banjawulo mulimu omuntu ng'ategeera essaawa 24 ne mubaamu n'aba nga abantu bamuzoga nti omusajja abadde ki kati tulyanko nga bakibuza omusajja abadde ki baba beewunya nti kati takoze nga bw'ateekwa kukola kati nandala bw'atyo bw'ali yo saagala munenya nnyo be neewuunya ye looya eyasomesa ba looya okutandika ate naye okukola nga nandala ekyo nkyewuunya oge nti oyo ye ategeera naye bebabuuza nti omusajja abadde ki olumwafuna nga beewuunya nti omuntu gwe bamanyi ate kati atakoze nga atategeera kati Nsibambi gwe neewuunya okutandika okukola nga nandala atajjukira na kujjukira netonetona myaka 2 nti Ssemujju yalondebwa National Executive Committee n'awandikira ne Parliament ebaluwa n'agamba nti Ssemujju ono bamulonze kati n'atuula ate n'alonda looya ng'ate amulonze mu bukyamu ate looya n'ajaganya kyenkugambye n'okubuuza obuuzanga nti tunjaganya mulimo ki omulimu ogwenkola nga nampala wa FDC kuba simu banange ekawungeezi tulinayo Parliament oba omwaka nga gutandika nenga nti kati gwegenda otuze ku komiti y'ebya bizinensi ogwolanga mulimu bwabukugu bwabo olyenki oyalina ogulwanira nga bwina kwakiraga mulimu ogwo nja gufiirako kati nze singa tikirimu kyamateeka kutereeza kubanga buli lwokkiriza abantu okola ekikyamu olwayere bakikola ku Ssemujju enkya bakikola ku saazi era nze babaka Parliament abagaa nti guno omulimu ngutadde naye abaka 9 ababaddewo ne bagaa nti bw'oguta obeera otaddewo enkola enkyamu nti omuntu asobola okusinziira ewuwe bakamala n'agoba omuntu
Nwanga ntuyambe ko ugiro chaguliko. Ekyo era kyabadde ekya muwanga Kivumbi. Yada agamba ki? Nze tunakkiriza speaker. Speaker. Okuyingira enkola y'ebibiina. Wali kiri ku Ssemujju. Speaker. Bwayingira enkola y'ebibiina gye bisazeewo abeera mukyamu. Ebibiina bwe bikola obukyamu naye babigamba ko muwanga yabitunduza tibete bigambwako. Ebibiina. Ate nze ntula naye ku budget. Ne budget y'ebibiina tugiyisiza mu Muwanga kyategeeza nti ebibiina tuteekemu ssente nga twaliwo okubibuuza. Nti tuyise wisanga ssente nga zigenda tetujja na kubuuza bikwata ku bibiina. Sasa ebibiina kyensembyayo muteeka erya Political Parties and Organizations Act. Ebibiina bitongole by'abantu bonna. Kyobalaba muteeka ennyingiza yammwe n'ensaasaanya buli mwaka muteekwa ogitwala mu Electoral Commission. Era Electoral Commission ng'abantu bawaabye bulungi ekkirizibwa okera ku ntenega nti ekyo ekibiina nkigyeko layisinsi. Ekibiina. Gola business ya bulijjo bakwata Simon Kivumbi yatandika gunya ne bamusiba nti agitambuzizza bubi. Biri gwayise olukuŋŋaano noge. Bwe lunaabasiba kuba migunze. Lwakubiri. Ne mama wange bansindika ku ssomero. Ndekera okozesa omubiri. Esebongo. Kukozesa omuntu ekyo genda sulanga ntunula. Bwalaba ng'omuntu mmedi nga bamute ku ssomero kati gwe weetikensawo. Abaze tikasi bantu. Mbasasula n'obasasula. Exactly. Bayineyo mu nnimiro. Kati nze kasabituukamu nga byakulwana. Mubiri. Gwokozesa bwongo. Kye bansindikira ku ssomero. Bantaasi kuba nze nakula tusomba amatooke tukola ki. Nebaga Ssemujju omutaasa ebintu bino katumusindikeko ku ssomero. Asome. Kati ate yanza kulya Nsibambi yali afungiza essaati alwana. Alwana kuyingira. Twamusomeseza ki? Sasa tulidde okulembeze Parliament mu Jamhuri ne demokrasi sijja kiddamu nnyo. Weebuuzida. Kakati mukulu Medi waliwo ebintu nga bisatu byenjagala okuzimbirako ensonga yange. Ekisooka okumanya n'okutegeera ebintu ebyo buli kyonna kyokola olina okuba nga byonna Yagenda okusanga tolina kyetaaga kuyiga. Osooka osirikira omwezi gumu. Sirika. Bwekye. Ojagenda ogumala kujja kwesanga tolina kyetaaga kuyiga. Kati mpuliriza abantu ne banewunyisa asooka ye Lawyer Nsibambi. Owokubiri ye muganda wange Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi yabadde wano eggulo. N'agala sipiika talina kweyingiza mu ntambuza ya bibiina. FDC Nandala yawandikidde sipiika nga muganda nze Nsibambi. Yawandikidde waki? Atalina kweyingiza mu nsonga za bibiina. Ekyokubiri ekikulu ennyo ku byo ye Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi mugezi. Twasinkana Makere twasulanga mu kisiro kimu ekya Micho. Okuba mu kutuusa leero Muwanga Kivumbi teyawula wakati w'abakulembeze na bibiina. Ekyo natidde. Simanyi lwaki wabuuza ebibuuzo bino Medi. Nawidde Muwanga ng'agamba nti kasita Honorable Kyagulanyi akulonda sipiika talina kyayogera. Anti era kyenkugambye. Talina mu Nuupu tewaliwo njawulo wakati wa Nuupu na Kyagulanyi. Ffe Prophet Muhammad olutalo n'okufa kwe. Basahaba be waliwo temumubika nti afudde. Banga nti ne bwafa obusiraamu busigalawo. Si ye busiraamu. Mu lutalo lumu bamuyisa bubi nnyo n'aga nti alabika afudde. Busiraamu bukomye wano ne bakwata ku mitwe. Temubika. N'aga nti please Nabi Muhammad si ye busiraamu. Mubaka wa Katonda yaleeta busiraamu. Kale Muwanga ekyo watali kiyigidde mu byabufuzi yali kiyigidde mu busiraamu. Obutamanya nti omukulembeze w'ekibiina n'ekibiina kya njawulo. Parliament abaka ba Parliament nze bentwala abefudisi bawandikidde sipiika nga bamuga ntutuula ku komiti eyitibwa National Executive Committee yeronda abantu. Nsibambi si yamulonze. Sipiika n'agamba obwe butyo bwe guli nti kakati okuba si yamulonze tajja kubeera. Muwanga n'agamba ng'olwera kijjawa. Parliament buli mbaka wa Parliament mwefudisi atuula ku National Executive Committee k'ekibiina. Ekibiina ekyefudisi. Ate sipiika yali mwefudisi. Kimanyi bulungi. N'omumyuka. Yetayibwa. Bombi. So kino n'akuwadde sipiika naye asigala nga biri abimanyi. Ekirala ebbaluwa nze nnonda yali egamba nti meeting ya National Executive Committee etudde eronze Ssemujju Nganda.
kati muwanga waba tayawula wakati wa kibiina na mukulembeze wa kibiina ajja tukalubiza nga tulwanyisa Museveni alowooza nti Museveni ye Uganda era nga yasalawo ani agiwangalamu n'atagiwangalamu muwanga ojja tukalubiriza omulimu ekitulwanyisa Museveni kwe kulowooza nti Uganda yafuuka yiye ne famire ye ogenda wasale kinene baganga Katolo bw'amafudde nga abayimbi baga nti amagwa gatutumita tulikalamuja tugenze wasale kuba bamanyi nti Uganda ya Museveni bw'aba taliiwo mutowe bw'aba taliiwo mutabani oba okulaba mukyala we ebyo bye bitulwanya ate bikulu nnyo ebyobulamu bwaffe kati ndowooza tubiwangaliddemu ebbanga ddene ne bireetera n'abakugu olumu okutandika okulikika ng'abajega oli nga tayawula wakati wa Nandala Mafaabi ne FDC Sekretary General wa FDC awandiika buwandiisi n'agamba nti ekibiina kyentwala kyasazeewo bweki tagaani nsazeewo kati muwanga neewuunyiza nnyo ekibiina ye mwali bw'aba tayawula wakati wa kibiina then kati amenyekera bwereere okujjako Museveni yes Museveni bwe tumuggyako ne tuzzaawo abantu abafaanana nga ye emyaka gyaffe gy'obuvubuka gigenda kubeera gitufudde bwereere kubanga Museveni eggwanga alisalawo nga ye bw'agamba gwe erya kino olya buli bw'akwata seneze eggwanga n'azigaba tobuuza era osanga n'abantu nga delegation zigenze wa Museveni yina kibuuza mu parliament ono alina omubaka avanjiro Lwanga nimbuuza parliament nti nammwe abayisa budget omubaka wa parliament agenda atya wa Muhoozi Kayine Lugaba nanga nti ekimu tutekulaakulanya constituency nibabuuza kati tukola ki wano tuyisa budget tuyita mmino Museveni atubulire abaana n'abazzukulu buli omu amanye gy'anaalaga parliament ebuuza ebintu nga byansonga olumu ne batabiwa so n'olwekyo bw'oba olwanyisa Museveni okufuga Uganda nga bw'agifuga nga toyawula wakati wa kibiina na mukulembeze wa kibiina omenyekera weereere olina kutuula wako otuule olekerawo okutumenya naawe kuba kati nze okujja ku leediyo nga abantu benjigiriza mulimu ne muwanga bwetolanga kimenya benyira kuyigiriza abantu wa wansi benjigiriza mulimu ne muwanga Kivumbi mulimu ne Nsibambi Kyanjo yambuuza Hussein Kyanjo nanga nti nzize Ssemujju ng'ano w'amawulire omulenzi omuto ntandikirewa oludde mu parliament yes maama wange yali alaba enkuba ngegenda kutembera soma nko geography teyali yakuyadde mu kirasi n'emu maama wo Jeti Sofia nalogo olwokuba yaliwo ebijaba dumu yatugamba muyingize ebijanjalo nga teriyo kire nagaye empewo ekuŋŋonta ng'eraga weetinga enyoga tugenda okera ku makya abaana abato mubaka ekiro mu kyalo temuwulira tulamuli gitaawo noluddawa twakera ku nkya ng'enkuba yatonye tekiwabaddeyo bire naye nga nalwoga atugambye kati yo yeebuuzibwako ku lw'obumanyirivu bw'alina obw'obukugu bw'okulwa mu kintu maybe ensibi gye nakola bamuwanga nayina kumala kubasombesa parliament nga munamawulire kakati bafuneko nabo webatandikira otherwise omenyeka wamulidde jjo nze nagamba wano lumu nti bw'oba odibetinga n'abakabe n'alema obanga yeetika kasooli kilo 10 oddeka ng'okooye mukyala akubuuza ki ekikooyeza tebali ne Kakoza James exactly bali ne Sekikubo kakati gasibya ne muwanga ngenda kubeera nte naye nga menyeka nga yeetise kasooli kakati ekibiina ky'obuuza entaano democracy kitegeeza nti ekibiina first kibeeramu okulonda bwe kironda abantu ne kibeerako enkiiko ezikitambuza kyezisalawo enkiiko kyekikola si bantu working committee kati ffe mu FDC tuyina National Executive Committee netubeera ne National Conference netubeera ne Delegates Conference ezo zenkiiko ziriwo ezironda Ssemujju National Executive Committee yeronda era nzi mukunonda Amuriati yali aleese Betty Award ne bamugaana ne bagaa twagala Ssemujju nagaa nti mumpa kitiibwa ng'abakulembera nti ekitundu sigwa okyagala katukiwoono kakati bwe buzibu enkugambye nti bannaffe batujja ku nsonga enkulu olwaleero mutabani wa Museveni avuga convoy ey'obwa president n'agenda nti agenze teeso na meeting emu kwemu ng'agamba mulimu emicungwa ne bamuwa n'entebe n'effumu mulimu emicungwa nga kyekimututteyo gy'osobola n'okukubira abantu essimu ne bagamba mulimu emicungwa yagenda mu motoka seemu motoka nga 30 zitwala mwana abamagye ne bakuŋŋaana abapoliisi ne bagamba nti alina laale erisoroti mu kibuga wakati n'akwata akazindalo nti munjukira najja wano nga tulwana atawange n'asindise nzize kubeebaza mulimu emicungwa n'alinnya motoka nadda kati ebyo bikulu nnyo eri eggwanga twali badde olwayo tetuli wano kunnyonnyola
internal democracy naye nga ndene mukulu naye mukulu kunyonyola kubanga abantu bafite bamanyi deep parliament wayingira nawulira ngo ina program mukulu omukaago inako Nsibambi inako Lukwako Nsibambi tayawula wakati wa kibiina na muntu takimanyi ndowooza Nsibambi yesinza n'abakulembeze nagamba wabajja okumpa tiketi yabo nina okubawa ekitiibwa balina stamp kati Museveni asalawo agenda mukomera n'afuluma yagamba oli balina stamp kakati wanatuuka ku Museveni asalawo nti oyo bamutte Baalani baali mukomera nesegenyi okumala emyaka 2 nga Museveni yalagidde olunasobola okulwanagana naye just nga stamp y'ekibiina ekutiisa omusajja omukulu n'otya n'oggwamu yagamba bali balina stamp nga ku bagenda okufugira nze ate banoonyeyo ebirala tebajja kufugira ku stamp tonfugirako nze Ssemujju nze tebanfugira ku ebyo olaba Museveni asalawo ne wakeera ku nyalaga Ssemujju tebamuwa musaala basobola ogw'ennyima ng'asazeeyo nene nyina okumwanganga kuba kyakola kikyamu tebajja kufugira ku stamp tonfugira ku ebyo oba nze nagambe nti siri mugezi nnyo naye bwemba ekintu nkikutte bwe nti bakwitanga kusula bwe nkikwata bwe nti nenkikwata nenkinyweza mu mutwe olinga nze machuwa bwe nkwata ekintu sikita kati obola nnyo tusomese interdemocracy ne parliament jere bayingira mu parliament mu musango ogwawaabwa Henry Tumukunde ng'awaabira parliament yangobye mu bukyamu Museveni yawandiikira speaker Kadaga nga mugagoba Tumukunde mu parliament goba bamutwala speed Tumukunde ne bamugoba kooti n'egamba Kadaga olwani agenze mu kooti Tumukunde bangoba mu bukyamu ne mugaa speaker wa parliament toli notice board nti batimbako butimbi bipande kasita bakuweereza ekiwandiiko ekivudde mu kibiina nga kikwata ku ba MPs buvunaanyizibwa okukisoma n'osalawo nti kino ngenda kukisa mu nkola kino sigenda kukisa mu nkola Nsibambi oba omulala yenna lawyer agenda asoma omusango gwa Tumukunde ng'awaabidde parliament okumugoba mu bukyamu okusinzirako bino byonna Secretary General w'NRM Mama Mbabazi awandiikira Kadaga mugamba agobe Ssekikubo agobe Nsereko agobe Tinkasimbire agobe ne Niwagaba bagenda mu kooti Kadaga agasigena kubagoba n'akubadde pate mwendi bagobye kooti mu kusalawo kwayo yeebaza Kadaga olw'obutakkiriza kufuuka nga notice board bateekako ekipande Nsereko gena mu live ne bapande bateeka kyonna tesalawo nti oba ogenda batogenda naye batimbako ntimbe kati speaker parliament aba notice board nti bateekako buteesi kooti kyeyamugamba okubeera bwe bakuwandiikira olina okusoma n'okozesa kyobola mu parliament olinamu ne department namba eyaligo mateeka abamateeka bayita mu nsonga maloziyitamu ne balyoka baga nti kino Speaker najja n'akibabuulira nga kyetegereza parliament ekkirizibwa okuyingira mu nsonga z'ebibiina teyina nsonga ne mu Uganda gye tayingiramu era yeyina n'obuyinza okujjako president bwebeera ng'esazeewo okumuggyako parliament ya Uganda nga naye atalina kuwaba mu kooti nti bantwala buli nsonga egiyingiramu bwenkola kampuni yange parliament esobola okulagira ne baganda nti bakusibe ojja obuuza abaali basima omusenyu oba parliament bwe yakyati yakomawo nabo mu baasi kakati awuliza ayagala kumanya awo mu Ssemujju njawulo ki eriwo nga gye bakolondamu gye balonze Nsibambi nkugambye amuliyaki yaleeta erinnya lya Betty Awori akyana MP waggulu n'agitwala mu National Executive Committee nemuga nti twagala Ssemujju n'agamba naye temumpa kitiibwa ng'abakulembera nti uno gwe tusazeewo era eyo yeetaaga okutuula bw'eba etudde njala nyine kino kitegeekeke nze guno omulimu bayirawe mulimu mutonotono ogw'okubeera ng'oli w'ekibiina bw'osoma etteeka eyitibwa Administration of Parliament Act omulimu ogw'okubiriza keera okuba simu okubiriza ababaka nti mujje mugende mu parliament gyeri ku ssaawa 8 ne buli lumu mu mwaka kukyusa komiti kwe bali kwago balonda obalonda ku lwa kibiina naye omulimu omukulu ogwa whip nampala kuyita ababaka kujja kubeera mu parliament era ogwo simanyi bagwetagisa bwabukugu w'abalooya abasomesako ne balooya Makerere era nti so wagulwanira nti omulimu ogwennwanira omukulu ennyo mu parliament keera kuba simu nti naleko Gilbert Oranya parliament etandika ku ssaawa 8 nga nasoma bwalooya ate nemusomesa n'obusomesa nga gwe mulimu gwennwanira
ekifaananyi abantu bali bakifuna bulungi n'omanyi omulimu ogwo mulimu n'abansaasira lwaki ogulemeddeko omusajja wafe bamugobye waliwo okusaasira bansaasira omuntu olwakusaasira nga waliwo olyaga emisajja we kasajja kaffe ka Ssemujju saagala kuba mbalamu maanyi mwakola bulungi okumusaasira bagala kasajja naye baabateekamu ekifaananyi ndowooza nti omulimu guno mukulu nnyo nze kyemmanyi kyembadde mpulira Nsibambi yabeera kuno nayogera birala ate naakola birala ate musiraamu takkizibwa okukola ebyo wakiri abasamize bwatandika naye ngaaga nti nze olutalo sirulimu saagala kulubeeramu kati ali luddawa tali wakati mu lutalo munyini mwali juli yali mulala nono gwolinda naye mulala olwomukaaga yana nsebiremu nze ndi n'agamba tasobola kugoberera nze nerukwago tuli bapya twakajja mu kibiina kirwani Nsibambi yana ekintu kirwaniride esekola ebisemujju kakati ab'NRM yamuddamu bulungi mu paalamenti ab'NRM bewolwanira Ssemujju ab'NRM balwana tusigale ku kifo ekyo yakyewunyiza nnyo bebafuga paalamenti naye bye yawandiikidde bebakulwanirira ate ab'NRM bebalina obuvunaanyizibwa obussa mu nkola nandala bye yawandiise tebalwanirira nze bassa mu nkola nandala bye yawandiise kuba nandala yesimunenya nkoze nyo naye ebbanga panvuko ebiseera ebimu katonda atuwa okutegeera nga kwanjawulo mulimu abantu katonda bawa okutegeera mangu nnyo ng'asobola okubanga essaawa naategeera eddakikeddako n'akunsi n'ogoba omusajja abadde ki kati nandala alimu abo abantu nkoze naye ebbanga muwaka obujulizi ne musanga ategeera bulungi ku ssaawa zino ne wayitawo obudde butono nosanga nga bimutabudde kati simunenya nnyo gwe mbadde sikolangako nnyo naye kutwala kiseera yabadde Nsibambi era nga bwemukumulengerera ewalamu wekitiibwa nakataaga nti nkimugjeeko eyakudidde mu bigere eyabadde agala okunzirira mu bigere kyeneewuunya nti obukugu bwe bamugambyeko olaba nange eyasulanga mu bitabo nsobola okutegeera atategeera mangu nga nsoma n'abagezi nange nga mbiraba naye ate ye looya eyasomesa ne balooya kugamba emedia ebintu ebisinga okunnuma ye muntu omugezi okola ebyabajega omujega wakola ebyabajega tisobola kumunenya kabode super yesimu bakaita building the nation wazimba ensi awandiikibwa Henry Barrow mulimu akasitoli katono nnyo nga driver avuga omuwandiisi ow'enkalakkalira driver we yali amuvuga ne bagenda bali bagenda n'amugamba tugenda ku miitinga nina omuntu ogenda ku miitinga wankizo nnyo era tugenda kwogera ku bizimba ensi ne bavuga ne batuuka mu lugendo ye nafuna driver wa paaka nasigala mu mmotoka yongera nti kankusange restaurant we bagenda agenda okulaba driver agenda okulaba bali mu kulya nnyama njokye bali mu kulya chipusi weeziri kawayini weekali bali mu kuseka baamaliriza ne bamuwanika kofi oyo permanent secretary w'omwandiisi w'enkalakkalira n'adda mu mmotoka kakofi baakamuwa kamuyambeko obuteebaka mu lugendo lwe ng'addayo kati baabakomawo mu kkubo atandika okwayuuya omuwandiisi w'enkalakkalira driver yamulese mu mmotoka teyalidde kati mu kwagala okubeera ng'anyumyanyumya aleme kwebaka abuuza driver nti mukwano gwange wafunye ekyolya ate munange nasigadde mu mmotoka mukama wange saafunye ekyendya kwe kumuddamu driver n'amubuuza nti namugamba nange saalidde bagenda okutuuka okumalako olugendo nga omuwandiisi w'enkalakkalira bye yalidde bye yatabise chipusi on ice cream coffee wine ng'olubuto lutandisa okukola ki okumuluma bikomawo olubuto nga lumuluma kyokka nga noono driver yasigadde mmotoka ataalidde naye alusa zikola ki zimuluma bonna nga bafunye ebibaluma olubuto nga lubaluma akagera ako Honorable Nsibambi ne Nandala Secretary General wa FDC beetaga bakeebulirireko kubanga bombi babiri ojja kumaliriza alusazi kati sawa zino bombi babiri alusazi zibaluma oli alusazi zimu ezimuluma za njala one zimuluma za kutabika byakulya ebingi kazese